yanayita mpaka baadhi yangu let's speak with tunakwenda mukusenga bibia wamekusiwa wale kuweka masomo bahaya color. Wakati wali kitarewa ndio wali asa amkaga na mutano. Nende zera bawo yefani. Nkugambye era nze nawo nkola ntyawo. Nkola ntyawo. Ngo mufune gwaje kati waliwo ebirala biri saidi wali ebyoli omusajja n'ebba
Hey. Maybe I'm seeing as a lemon. Honorable Musembere, fena tuwele ku page emu. The whole of this place was planted. Yakirira yodda etali waffe tuli mugenda makooti. Tunakwenda mu kusentinga bibira. Wamekusiwa lekweta masomo. Who actually communicated can also give a waiver until we get a final. Omugaga w'ekibuga. It's very small. Omugaga w'ekibuga omuduusa. Yes, we can do the drainage construction. Ngajjadda mu kibanja kyo. Futi abiri. N'oba oyagala kukola manyu, tebusobola kukola ki? Tebusobola kukola tebukolebwa manyu. Nti ate era olaba oba busindika, tebusobola kuyingira mu ttaka ne bufunda. Gavumenti eveeyo ne poliisi eggale obuveera, tubeere ng'ensi Rwanda. Kubanga ensi egenda kuggwawo lwa buveera buno. Naye bw'obanga akaveera kano tetukaggyeemu mu Uganda, tujja kwekanga nga environment efudde mu nnyanja, mu nkola ng'era bagamba kati amazzi gavamu gagenda mu birime by'abantu bikala. Kitegeeza nti ekintu ekiva wano kyakutuwa. N'olwekyo tukubira gavumenti omulala erete poliisi eziyamba ensi. Tewali kisaniddwawo kubanga resolution yayisibwa kanso egamba nti erekeraawo okuleeta ebisaaniiko. Era mulabye nti ebimoloka byabwe byonna bipaakinze, emimoloka nga eri mu kukola yaffe. N'olwekyo baba bateekayo okusaba kwabwe, bakusaba era n'okubakkiriza kansi emala kutuula
reisa resolution oba badda oba tebadda kubanga be basooka okukkaanya nabo tebabikola. Enguudo ezoonoonye, erese ezoonoonye, gabeji yeeyongedde obungi, Kasasiro yeeyongedde obungi okusinziira nga bwe twali, n'ekifo kyaffe kyeyongedde kufunda. N'olwekyo tetulabawo wa we tufunira mu Kasasiro ava Kampala. Mwalimu abayimiriza omwezi gumu n'oguyise tebadda niwakosoma kikyatuukawo. Twabayimiriza era babadde bazze okwegayirira. Ekibaleese leero okusaba kwegayirira tugira tubayambako nga we beetereeza. Naye n'olwekyo ebbaluwa yaffe ekyasitandinze simufunye mukisa gifunako nga tulinga ne mu ofiisi wali, naye ekyasitandinze twabayimiriza. Era tetusuubira Kcca kuddamu kuleeta bisaaniiko nga tewanabawo resolution endala eyisimu. Ntandike n'amannya. Amanya nze Romy Augustine kansala ku Mukono Municipal Council era akiikirira ekitundu kino ekiriko Katikolo. Standi yaffe era okuvaayo twawandiisa ebbaluwa nga tugiwandiikira Kampala Kcca okusitopinga okudampinga Kasasiro e Katikolo olwa condition ze bali batatuukiriza bulungi ze twabagamba okutuukiriza. Leero omukulu minisita Kyofatogabye azze nga ayagala okuteeka ebintu mu nkola ebyali biganye okugezaako okulaba nti tubakkiriza at least ennaku endala zasabanga 10 ekitasoboka ekitajasoboka kubanga ffe tubagamba nti ebintu bye twali tugenze nabo mu ndagaano ebyokutuyambako ekyatuleetera emergency eno okubakwatirako nga Mukono Municipal Council twalaba nga bannaffe naffe ab'emukono badampinga oluusi Kasasiro ekiteezi ate nga ne bannaffe abakolera e Kampala abamu bava mu Mukono ne tugezaako tulirivingeko ku Kasasiro oyo eyali agenda okubeera ate ekizibu mu kibuga. Naye twalina condition ze twateekawo ng'enguudo zaffe okuziguredinga obulungi naddala olw'ekitalo oluyitibwamu ebibadde luyitibwamu bitrakiti ebinene ebireeta Kasasiro Katikolo ng'oluguudo oluviira ddala ku Kyennabuti paka Katikolo luyite mu Kyungu okulaba nga nalwo lukolebwako bulungi. Okola extension z'amasannyalaze ndi nga Katikolo naffe abantu b'ekitundu babeera appreciative nti at least wadde batuleetedde Kasasiro tulirivinze bannaffe naye naffe tulina kye tufunyemu ng'ekitundu kuba Kasasiro ffe twali tetudampinga wano Kasasiro eno sorting center ffe mwe twali tukoleranga okufunamu maniwa baabikola. So ebintu ebyo tebinnakolebwa. Naye meya we Kampala bwe yajja yenga ye bwe yajja okuvisitingako member of parliament ow'ekitundu kino yayitira ku council n'atunnyonnyola mbu waliwo sente ze baalirizinga obuwumbi 16 okukola ku emergency. Naye nga Mukono Municipal era kyatukuba nnyo enkyukwe nti tetwafunako wadde n'ekikumi okulaba nti tumaintaininga ekifo kyaffe n'okukola ku bintu ebyo bye twali tusabye. Kati ddala ffe bw'ojja leero ng'oyagala okusaba nga tukusitopinze tuba twagala osooka oteeke mu nkola ebintu ebyo ebyakola ki ebyali bisabiddwa. Ekyo si kituufu. Si kituufu tibakyaliwo emyezi nga 6 nga tukyabayambako. Ekyo si kituufu kubanga ekituufu kiri nti n'okubagoba tukoze eki tubagobye. Tetukyayagala Kasasiro Katikolo banoonyeko ekifo awala kubanga naffe tukoze eki tujjudde. Lwaki ensonga tubagobye kubanga abantu bano tebatuukiriza biki bye bayogera bwogezi. Ekisookera ddala twali tubawo ennaku 3 okubayamba nga w'oyamba munno neyibawo. Batugamba batusuubiza ebintu bino batugamba otukolera enguudo zaffe zibeere nga ziryokke tewali kye baakoleza baagaana okukola kyo zikola. Batusuubiza otuwa fensi eri beta eyo nayo tebagiteekako. Security camera nayo tebateekawo. Kale byonna byonna bye baatulimba tewaliwo kye bakoze. So tuba tetusobola kubongerayo nnaku ndala nga nebiri baakola ki baatulimba. Kati minisita byatusuubiza kati nti agenda kubikola era byonna byonna tewali kyagenda kukola. Ayisawo buyisa password we Kasasiro tumukiriza ave e Kampala ajje Katikolo. Amanya agange nze Mpungu Charles. Nze nanyi ekifo kino ekiri Katikolo. Ekifo ekyo kibadde kisala nga kiyita okuva ku ffene eri ekikkeeno. Kati jjo yabamu ono twaba amazzi nagano ngatasobola okukulukuta mu ssukulumu.
kati ekyokukola tewali ebitooke ebyo bigenda biggwa muwogo afudde buli kirime ekyo nekiri mu gundi kigenda kikala olw'akasasiro nga kyetwagala tuba twagala nnyo tukolagana n'abantu bakansa abo nga babako kye batutenkanyiza mu kifo kino wekirina okubeera okusinzira okukola nga tukola loosi naye teramu tugenda tufiirwa bufiirwa olw'akasasiro omufene guugwo ebibala eby'abantu bange bonna bigenze bikala ku lw'ensonga kasasiro ag'amazzi agavaamu ne galeesa obuzibu buno bwonna ate ne kasasiro ennyini ayimbulukuka ayiika ddeeni bwe buzibu bwe nnina wali emanga wonna kiyanja kiikiri kati wano nolaba bitooke byonna biri wano byonna bigenze bikala So okutebereza the responsibility is no longer in the hands of Kampala. I mean in the political leadership, because the political leadership has virtually failed on this and they don't have any hope and willingness to finish up with this. So it is now a responsibility in our ministry and the Kcca, because it is money which we got. So we are giving money, we no longer need his rhetorics. That's what we came to say, no, you guys, and also to apologize for the past mistakes and for the past utterances. The road mayor came and caused the mayhem in this place. Actually, all this is as a result of the road mayor's mayhem he caused here. So we came to assure the people that please deal with us. This is a metropolitan where the road mayor has no powers and because it's beyond his areas of jurisdiction. So I just came to assure members and to team that we are here to work together. So nezisigadde ziri mikono gyange awamu ne technical team yange kuba esinga bikulu byali bya sente balina ebintu bye baali beetaaga bye baasaba tukole era ndowooza ekindese wano kwe bagamba nti ebintu byammwe mwali musabye bino wadde biyinza okuba tebiringa mu baaliyagala naye at least tuleeseeko kuba nalabako bigundi yaabwe yali ya biliyoni ndowooza nga 2 naye mbanyonyodde ate zezo sente nange gavumenti zeyampa kuba twali tusabye 16 biliyoni naye bampaddeyo ezo kati so ze bampaddeyo zitulina okutematema tulabe wabula waliwo wemmanyi we tubadde tulina okukola ndowooza tuyinza obutakolayo olw'embeera eriyo kakati tuyinza okwongera sente ezo ne zijja wano kuba ate waliwo ekyenda by'ekipya nawe weetaaga gaziwako ate abantu bamala babala so tuyinza osalawo netwongerako ettaka netuyamba municipality nefuna ettaka maye abantu balina okitegeera ekintu kimu nti olwaliwo ssaawa eno wadde twogera bimu oyinza okweyagala okuba olaba nti lugudde ku gwani ku munange oba ku mujja wange naye naawe lukola ki naawe lujja kati ekizibu ekiri wano nti ekifo nga bwe mukiraba kyetaaga wanu kyetaaga okukolako okusobola okumanaginga obulungi naye ekifo kikyali kigazi nnyo kikyasobola okutwala Kasasiro ayenkanira ddala ttani ezisukka n'emitwalo 5 oba kakabi singa bakimanaginga bulungi ate kati obuzibu obuliwo ssaawa eno si bwa kugamba nti twagala kubeera wano lubeerera kivula mbagambye nti mugira mutwongerayo ennaku 5 zitukira nga 10 naffe tunaba tufunye abantu betukola ki betugenda ate n'ekyokubiri twongere ekifo kino kitegeka kiyambeko ebiseera eby'omu maaso eby'ekibuga kino ate nga bwe tutera enteekateeka okulaba nti tutandika okukozesa Kasasiro ono mu tekinologiya empya wakati ne bamulaba ono yonna Kasasiro ono si mulungi ate kati awaliwo ssente ate waliwo n'obulwadde kati byonna tubyetaaga wakati wano nomulaba awadde bitukola tewali treatment plant etwala kazambi so kitegeeza twetaaga okujja oba batugoba bati bannatugoba bino tubyetaaga tubayambe tutekewo plant eyo tutekewo ekinyi ebyo bategekera obalongoosereza ono kazambi akulukuta kuba buno butuuka okulukuta nebugenda mukimunde naye ate kati eteekateeka eri nti babugira bulungi ne babulongoosa amazzi ago ne bagakenenula bulungi ne gasobola okuteebwa nga malungi naye ekyokubiri ekibuga saawa eno kijjudde n'abaasooka bannaffe twekyangirako bonna ate babadde bajja wano naye nga bakozesa mugongo gwa Kcca kakati olwaliro kuva Kcca stoppies okujja ennaku 2 nabo tebalina gye bakola ki gye batwala Kasasiro
so nebimalanga byonna bisesa naye nga sente ebintu ebali baagala geeti tugenda kitongoosa enguudo n'enkyamba w'amafuta batandika okukula ku nguudo waliwo ebirala babadde beetaaga byonna byakola wano byo tugenda bibawa naye feeza ennaku ze twagala bagira batuyambako ate n'okwongera okwogeraganya ne kanso gitegeera bwebanga erina ekiginyiiza nakyo mbiraba era batuufu mu ngeri emu oba endala naye tusobola okwogeraganya babadde basajja balungi batuleze naye tukyabasaba bayongere okutuleramuko ennaku eby'ettaka byo bijja kujja ne mu kooti ejyansubira bagenda kwongera ssente oba n'omwezi ogujja bagenda kwongera ssente kuba abantu abasinga dde balina lipooti eva leero kati lipooti eva weera ekulaga nti embeera ki ssente zo bajja zitwongera naye atugambye nti mu nnaku 5 zino ennaku zakuyongera nga tuleeta Kasasiro kuba naffe eri tuli mu kugula ttaka naye nga bw'omanyi nti osobola agenda ku ttaka ly'omuntu nga temunaba kumaliriza emisoso gyonna so gye gibadde gitubuyisiza naye bwe tugimaliriza ate nabwo naye ekifo kino kivaamu kati tukyakyetaagamu kumpi emyezi 6 nga tubayambako okufikisinga okutereeza kambi kanjogera ekigambo bye twonoonye kubanga baatugambye mukomenga lumu naye nga lumu bibadde byakibwatukira kati tubalina okubasaba batwongereyo ennaku okwogeraganya tukyova tubalaze ekizibu kye tulina atwagamba twongereyeko ennaku tukire nga tuleeta Kasasiro ate tugende tukole ki nga naffe bwe twetetenkanya okulaba we tugwa kuba mbagambye tugula ettaka naye wabaddewo bikyaganye nga tulina obisooka obikola ki obimaliriza mukafubo tukyali awo kwe kusalawo tujje kati bo babadde baŋŋamba ekifo kino kyajjudde nnyo nga ndowooza kisunga n'ekizimbe kino okuwanvu naye ate ekifo tekinikali kikyasobola okutwala mbagambye ettani ezisuka ne miliyoni enamba so bakansala balaganga batakkiriza ate gulaga nti enkya bagenda tandika n'okubawa ssente emirimu bakansala balina ekizibu kyabwe ekiralalala nti waliwo enjogerezeganya yali embi ate ng'ereetebwa ddala loodi meya w'ekibuga obutassa mu banne ekitiibwa omanyi omukulu olina okuyiga omukulu takulira mpya bbiri kati ye yali alowooza bwabeera loodi meya w'e Kampala yajja kufuga ate nawana ensonga eyo yesinza okutabula bakansala kansala bw'aba akuyambye abantu bano batuyamba nga tetubakase wabula okulaba ekizibu kyetulina ne batulirawo nagamba bajje kakati tulina okudduka mangu okujja okusaayo emesagi eyo eri obuyambi of course nga bo abantu nabo bafuna pressure okuva mu balonzi baabwe nga balowooza babalyamu olukwe kuba eyo enjogera esooka baatuliddemu olukwe naye nga tebambi tebalina kyebakoze ki tewali olukwe lwe babaliddemu naye lwakuba nti empuliziganya eyo yereeta obuzibu era wano wendabulira abakulembeze bannange nkitegeera nti Kasasiro ono tumufuniddemu political mileage naye temukozesa Kasasiro mu political mileage buno bulamu bw'abantu betukola ki bwetuzanyiramu gwe roodi meya bw'oba tosobola kwogeraganya ne banyo bifulumawo osindikayo omulala kubanga tulina ebizibu nti mu nsi tuyinza okubeerawo naye nga nze simanyi kwogera nga njogera bubi kati bw'oba tosobola kugenda kwengeginga ne banno bifulumawo abakulu bano nabagambye enzija ssaawa ndooza 5 nentuuka nga bonna bambi bali mu mirimu gyabwe naye mu ddakiika 4 babadde bamaze bonna okwekuŋŋaanya ekyo kikulaga ki tubadde nabo okuva ssaawa ezo paka kati tetulidde kyamisana ningulaba fayini obusungu bwabwe mbulaba netukkaanya naye gwe tosobola kubeera ng'oli roodi meya olina ekizibu ewo ate nojja n'otandika okuboggolera buli wano siba mumakaago ne mumakaago okimanyi bulungi tetusobola kuboggola nze mukyalo wange sina bwe muboggolera nti mpe mbeera maani hagikuma gamba tomanyiira era kakkana niwe bwe kikunyiza nuga ne mami kino no sakitegeera nagamba nsonga nade bwetinebwetinebwe naye tosobola kujjawo abano abakuyambe toba wadde na 10 ate nojja n'otandika okubawa amawulire amabi kubanga ekigambo kye statement yakolawo yali eraganga abakulu bano abaalya ssente so nga ssente ziri twazisaba nga zakuyamba wonna naye mbagambye enekuzo ezo tetunazifuna kakati ate gojja n'ogamba bano abantu nti baafunye ssente otandika okuleeta abantu bambi n'obateeka mu ki inciting public n'okubateekamu empalana bali abantu abala balowooza abasajja baalidde kumbe ate kwegamba yabasibako amatu g'embuzi okubaliisa ki engo to hold some bit of discussion and engagement with leaders who had written to us stopping our garbage from city to come and be dumped here because this has been our dumping area for the last 3 months. Unfortunately, there was some bit of miscommunication between the leadership of Kampala and the leadership here, which I think members reached a point and they
felt like enough is enough, they should get rid of us. And also there were some other requirements which we had not fulfilled yet up to that day. But I came on two reasons. One, to inform them that yes, we've delivered what you asked for, now we are ready to move. Two, to ask them to give us more space, more time, as we pond out and as we sort ourselves so that we can get an alternative dump site. But I also need to re-echo the fact that gone are the days of these open dump sites are no longer tenable world over. So what we are doing is to have a temporary dump site as we engage the people who came in to help us on setting up modern technology or recycling plants, which are now the ideal situation in the world. Okay. Otherwise, we only needed a breather for a few days and maybe eventually months as we set up our MRF facilities somewhere else. Yeah, you came looking for an alternative place to have a landfill or to take the huge garbage pile that we have from Kampala. As you know, we produce close to 2,500 tons of garbage every day from the greater Kampala area. So we need to find a place to put that garbage. But Dundu is a bit far out of town and there's a lot of fuel considerations for fuel. We spend a lot of money on fuel. So we wanted to get a place that is not beyond 30 kilometers from the city center. The president guided us to find this land within 30 kilometers and we're about to conclude the evaluation process for that land. Only that because of due diligence and all these other procedures to do with environmental clearances and all this, we have not managed to get it up to now, but we're about to get there. So we had come to Mukono Town Council, Municipal Council to negotiate for just a little bit more time, maybe a week or two, to deal with the garbage pile-up that is in Kampala. I think we've had fruitful discussions and hopefully we shall be able to get a breather or some retrieve for the next 1 or 2 weeks. So Dundu, the other problem with the Dundu was the case filed in court. And because there's a matter in court where people applied to ask court to stop us from taking our garbage there, that's another consideration that has led us put the plans of going to Dundu on hold. But in any case, the plans we had for Dundu were for putting there a modern garbage treatment plant, recycling plant, manure plant. So it was not for a landfill like you're seeing here. Studio Kampala. Amanya gange nze Frank Rusa. Nze ED ow'ekiseera owa Kcca. Ekindeese wano Katikolo olunaku lwa leero mperekeddeko minisita waffe omubeezi wa Kampala n'abakulembeze ab'enjawulo tujje tuwaye n'abakulembeze b'e Mukono Municipal Council ku nsonga y'okutukiriza okwongera okossaako kino ekifo kyabwe at least wiiki emu babbiri mu maaso kubanga nga bwe twali tulowoozezza nti twandibadde balinawo nga tufunye ettaka eryaffe bwe tuyinza okuteeka landfill yaffe okuyamba bannakampala naye tubadde tetunaba kubimaliriza nga bw'omanyi ebyokugula ettaka bibeeramu emitendera egitali gimu due diligence kebeerako mu lands, National Forest Authority, clearance za NEMA n'ebirala bwe bityo bibadde bitulwisizaamuko so nga tujja kwetaaga okukozesako kino ekifo weekend alangemu so tubadde tuzze tulabe ekifo twali tweyamye nti tulina ebintu bye twagala okukola okwongera okutereeza kino ekifo tubayambeko bannaffe ab'Emukono abatubeereddewo okulaba nga ekifo kyabwe kino nakyo tukyongeramu ku maanyi tusobole okukola emirimu gye kirina okukola mu ngeri ennungi ng'ate tetukosezza nnyo bya butonde oba ne bamulirwana abaliwo so twogedde bulungi tubadde ne meeting ennungi era tusuubira nti tujja kufunamu decision ennungi okusinzira eddundu walako bw'opima kilometers eziriwo okuva mu kibuga okugenda eddundu olina okubala nti bwe tuba tutwala Kasasiro tuloza ne ku bintu ebikwatangana ku mafuta agenkanawo ge mugenda okukozesa jjukira nti tuyikosa amafuta mangi nnyo okugyawo oluli olusozi lw'ekiteezi ogezaako abantu okubajja mu bulabe so amafuta twali tukosa mangi noli tulina amafuta tegamala bulungi so bw'ogenda eddundu olina okuloza ku kyamafuta ekyokubiri abantu b'eddundu batutwala mu kooti
tuli mu kooti waliwo omusango ogenda maaso nga bagamba nti baagala tulete Kasasiro nga bwe yali ekiteezi okumuleeta eddungu. So ogwo omusango gukyali mu kooti nakyo tubadde kituleeteddemu okulowooza nti maybe kasooke tulindeyo ogwo omusango gugwewo. Naye pulezidenti yali atuwadde atulungamizza nti tufune ettaka ku lw'emityana oba eritali lyawala, ettaka nga ddungi nga ddene bulungi, twanoonya ika nga bina tusobole okuteekawo landfill naye nga tugitaddeko buffer around it. Eno risiki y'abantu okuddamu okufuna obuzibu buno tugijjewo. Ate kati wetwagala okufuna awaddako tetwagala kuddamu bino ebintu byakufuna kifo otekemu Kasasiro akole olusozi, no. Twagala tufune ekifo tukiteekemu sanitary landfill, tuteekemu recycling plant, ekyuma nga kisobola okuseparatinga ebiveera ne organic, tuteekewo manure plant, kwegamba Kasasiro no tumufunemu ebyobugagga mu kifo ky'okutubeerera ekizibu, tumufunemu ebyobugagga, tufunire abaana baffe emirimu n'ebintu ebifaananyiddewo ebyo. Ekyo kye tuliko. Si nnungi naye kyolaba nga tuli wano era tujja kugezaako kyonna kye tusobola. Tugezaako wano, tulina n'ebirala bye tugezaako bye tusobola kwogera ku mpewo, naye nga ffe obuzibu bwa Kasasiro buli ku bannakampala butudde ku ffe. Tubuwulira, tujja kukola kyonna ekyetaagisa, tujja kukola obutaweera okulaba nti ensonga ya Kasasiro eno tugigusa nga tugitereeza.